Ebyamunnamateeka okuva e Kenya Martha Karua okufuna ebbaluwa emuwa olukusa okuwolereza retired Colonel Dr. Kizza Besigye ne Hajji Obed Lutale byongedde okuleeta emiteteme mu byenyi bya bannamateeka babiri bano nga beewuunya kiremya yenna ateereddwawo akakiiko akafuga abalamuzi mu ggwanga ne batuuka n'okugaana okuwa Karua olukusa okubeera mu musango guno nga Besigye bwe yamulonda. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa ab'akakiiko akavunaanyizibwa ku balamuzi era bavunaanye Karua okugenda mu kkooti y'amagye yagula emisango egy'okusangibwa n'emmundu ku babiri bano. Ensonga ze yawadde lwaki yagaanye Honorable Martha Karua okumuwa practicing certificate ng'ensonga ezo tezirimu kanigguusa, tezirimu kinyusi. Ensonga endala ze beesigamyeko okugaana okuwa Karua ebbaluwa kuliko ekyokuba nga Besigye ne munne balina bannamateeka bangi ng'onoomutalina kyagenda kwongerako. Bino byonna bannamawulire babizuulidde mu lukuŋŋaana olutuuziddwa bannamateeka ba Besigye nga bakulembeddwa Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago. Karua yanukudde nti mu kkooti y'amagye yagendayo ng'omuntu omulala era nti talina tteeka lye yamenya. I don't have to be a lawyer in the case. Now that I've been denied a license, I will go as an observer and I'll go robed because it's not an offense to wear my robes. Lukwago atangaazizza nti Karua tayingirangako mu musango guno butereevu kuba tannafuna bbaluwa emuwa lukusa. Nga senior counsel yatuulawo okkirizibwa okutuula ku bba yadde tulina license kasita obeera nga okusinziira ku Lukwago ssemateeka wa Besigye olukusa okufuna munnamateeka yenna gw'aba ayagala. Bagambye nti bwe tumaze okwetegereza Dr. Besigye alina balooya bangi sitwalabyewo special skill gy'ogenda kwongerako. Bo ba pulezidenti b'ebibiina by'obufuzi eby'oludda oluwabula gavumenti beegasse okulwanirira Dr. Besigye ne Hajji Lutale abatuuka n'emisango mu kkooti y'amagye. Bano gye bagamba nti tegiriimu nsa nga bakulembeddwa Robert Kyagulanyi Ssentamu owa NUP, Meja General Mugisha Muntu owa ANT, Erias Lukwago wa PFF n'abalala. Bakaanyiza nti olunaku olw'enkya bonna baakugenda ku kkooti y'amagye Makindye. Ekigambo kino ekya Dr. Kizza Besigye bannayuganda mwenna naddala ebibiina by'obufuzi ebiri wano mwebale kuvaayo. Baagala gavumenti egy'emisango gino ku Besigye oba Ssekyo bamutwale mu kkooti eza bulijjo. Babajje mu kkooti y'amagye babayimbule bwe baba balina emisango babatwale mu kkooti ez'abantu aba bulijjo babavunaanire. Bakukulumidde eky'okuyisa olugaayo mu kkooti etaputa ssemateeka eyayisa ebiragiro eby'emirundi 3 ebikugira abantu ba bulijjo okwozesebwa mu kkooti y'amagye. Omanyi kkooti okukiddiŋŋana emirundi 3 ogwa Uganda Law Society, ogwa Kabaziguluka ne Amoni Byalugaba. Naye njagala okubategeeza ogwasembeeyo ogwa Amoni Byalugaba gwa 222 tebaajulira gwa 222. So judgment tevangawo teteekebwanga mu nkola banyooma nyoome. Shamshad Nalujja ne Fred Kajobe be bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.